Kitegeereka Ssente ebibiina by'ebyobufuzi ebiri mu mukago gwa Ipod nga birina endagaano n'omukago ogwo ogutaba ebibiina ebirina ababaka mu Paalamenti nate era biweereddwa omutemwa gwabyo ogw'ensimbi eziri mu buwumbi 10 gavumenti zewa ebibiina ebirina ababaka mu Paalamenti. Ensimbi zino za ttundutundu ly'omwaka gw'ebyensimbi eryokubiri eriyitibwa Quarter 2 ery'embalira y'omwaka gw'ebyensimbi guno 2025-2026. nga bwe kyali ku tundutundu eryasooka NUP bwetaweebwa akasente konna ne ku mulundi guno era NUP tebagikombeza yadde omunwe gwa siringi nti olw'okuba terina ndagaano yonna efuula kibiina ekyo mmemba mu Ipod. Ensonda zisunyiza nti ensimbi ezo ez'ettundutundu eryokubiri akakiiko k'ebyokulonda kaatandika okuzisindikira ebibiina by'obufuzi okuva ku nkomerero ya sabbiiti ewedde. Kakati ensimbi akawumbi kamu n'obukadde 400 ezaali ez'omutemwa gwa NUP nazo akakiiko k'ebyokulonda zakagabanyiza ebibiina ebirala okuli NRM, FDCDP, UPC, JEMA ne PPP ebyakoledde endagaano n'omukago ogwa Ipod. Mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogugenda mu maaso, Paalamenti yayisa ensimbi obuwumbi 45 mu mbalira y'eggwanga nti ziweebwe ebibiina ebirina ababaka mu Paalamenti. Paalamenti yemu yayisa ennongoosereza mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi nga ekibiina ekirina endagaano ne Ipod kyekyokka ekirina okugabana kasente ako. Ensonda zaategeeza Reediyo ya Kabaka nti abakulembeze abo boolekedde okutuula ng'okulonda kwa 2026 kuwedde, ekitegeeza nti NUP eyolekedde okugenda mu kalulu nga tefunye yadde omunwe gwa siringi okuva mu gavumenti okugiyambako okuddukanya emirimu gyayo. Ekibiina kino gye buvuddeko kyesanga mu kusoomoozebwa okw'amaanyi okusoomoozebwa nga kuli kuva ku bbula lya nsimbi ez'okusasula abantu baakyo, ez'okwewandiisa eri akakiiko k'ebyokulonda, era bwe lituukidde leero bangi ku abo abeewandiisa baatandise okuwanduka mu lwokaano nga bagamba tebalina nsimbi zitambuza kakuyege. NUP sabbiiti eno yazzeemu okuyisa omulanga ng'ewanjagira bannayuganda bongera okusuula ekibiina kino omukono kivuunuka okusoomoozebwa kw'ensimbi mwe kitubidde. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka Nsumikambi awadde ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti amagezi naddala ebirina abantu baabwe mu makomera okuwandiikira omukulembeze eggwanga tibamwegayirire abantu baabwe babasonyiwe. Olunaku lw'eggulo Pulezidenti Museven ng'akozesa obuyinza obumuweebwa ssemateeka yasonyiye abasibe abali mu 143 abalina emisango emisaamusaamu. Ssaabawolereza wa gavumenti mu kwogerako ne Kyabassa asabye ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti okutuukirira akakiiko akassibwawo okuwulira emisango gy'abantu abali mu makomera bateekemu okusaba kwabwe. Olina kusaba akakiiko ako katuula ng'osabye, bw'aba asabye tutunuulira ensonga eyo n'akikola nekikitunula. Olina okubeera ng'omaliriza emisango gyo then n'osaba omuntu yenna asaba prerogative of mercy, awo pulezidenti wagitunulamu. Sirina awalala buli omu omusibe ffe tudiringa n'abantu abasabye bokka. Mu ngeri emu Kiryowa Kiwanuka ategeeza Kyabassa nti omukulembeze w'eggwanga mweteefuteefu okusonyiwa abasibe bonna kasita bakakuma viivi gaabwe ne beenenya era ne bamwetondera nga bakkiriza nti tebaddemu kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Pulezidenti mu ssemateeka akkirizibwa okusonyiwa emisango gy'abasibe n'asalawo oba basonyiwa ekisonyiwo abo abasonyiwa ekibonerezo kibadde bafunye, era waliwo akakiiko ketutuulako kawaita prerogative of mercy katuula ne kawa president advice nti abantu bano abasonyiwe naye n'abasonyiwa. Wabula kaakano munnamateeka era omubaka wa Paalamenti wa Mukono North Abdallah Kiwanuka agambye nti abaakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi tebasingisibwako musango gwonna kuba etteeka likirambika bulungi nti pulezidenti asonyiwa abo abasingisiddwa emisango. Abantu bamaze mu ssomero okumala emyaka etaano. Mwami Museven talina makulimbiza kye balina okukola, era muganda wange Kiryowa Kiwanuka kimanyi bulungi nti kuteeka ku kkooti owunyidde principal judge lwaki emisango gy'abantu bano tegiwemesebwa. Mwaka mulamba omuntu oganye muwozesa ne beyiro gimu mmye bwebwenkanya we bulina okubeera.
era kiriwo Kiwanuka kyetwagala agambe principal judge ne Onyidolo please webese emisango kuba bawebbeere kubanga there is a presumption of innocence Article 28 ekyogera bulungi nti omuntu naabeera ateeberezebwa muteeberezebwa Mwai Museven alina kutunulayo nga emisango gimaze bakka mu vi n'ebyo ebyobufuzi talina kutunula ekyalina okukola Mwai Museven kiri kimu abantu mubawozese kubanga yalayira okukuuma ssemateeka n'amateeka agafuga eggwanga lino ngo twetaaga obwenkanya abantu mubawozese oba emisango gibakka mu vi gibakke mu vi abantu babate oba babawedde kubanga eno nalina ddembe lyabwe. Abatuuze n'abasuubuzi mu kibuga ky'Ekamuli mu Busoga basula ku Tebuukye olw'ettemu eriyongedde mu kitundu kyabwe oluvannyuma lwa munnaabwe Ivan Mivule okutemulwa mu kiro ekikeesezza leero. Meeya wa munisipaali y'Ekamuli Yisaabirye Sayidi ategeeza Kyabassa Radio Bujajja nti Mivula abadde mukozi wa kampuni ya M10 bamutemudde ngadde ewuwe mu kaala kayitibwa Busaabaga. Yisaabirye Sayidi bw'ati asabye poliisi bongere ku bukuumi ng'embeera tennasajjuka naddala mu biseera bino eby'ennaku enkulu ezikubye koodi. Tukoze bubino kyabayira omuntu ali kuzimba omusingi ogw'Ekamuli mu Northern Division Kamuli Municipality ku zone yaife y'Ebusanga era n'enfa etutegeerekeyise bulungi nga bamutugumbuyire butugumbule twala okuvumirira bw'abantu ekikeekyo abali kusazanga mubulamu bw'abanaibwe kikolwa kibiino era kikiwagirwa ate ng'era tukakasanga abakikoze kayiti baawala omuntu yagwira ejjinda kwiga akola kino eno teeka okuba abantu abamwidya obulungi ino